Abaagalwa abalungi twagala twogere olunaku olwaleero ku mukwano ogufa amangu. Omukwano ogufa amangu n'oguwangaala gwe gutya. Njagala ompulirize bulungi nnyo. Ngenda sookera ku mukwano ogufa amangu. Kati gwe wenna ali eyandaba ng'oli mu mukwano era ng'oba oteekateeka okugugendamu, weegendereze bino wammanga. Omukwano ogufa amangu gwe mukwano ogw'ebigambo. Okuva omusajja lwakulabye akusuubiza ebintu eby'enjawulo. Mukwano, nze nkwagala nnyo, nja kufa naawe, nja kukolera kino, ngenda kugulira emmotoka, ennyumba eyo ogiraba, njagala ngikuzimbire, nga ge makaago, nja kuwa buli kimu, nze wa sigenda kukulekerera. Kwegamba naakusuubiza ensi n'eggulu. Saagala obeere bw'oti, nze mukyala wange agende mu katale, tekijja kubeerawo ekyo. Nja bigula nga mbireete, nja kuteerako omukozi. Bw'onoobeera olubuto ojazaayira London. Owulira? Naye byonna nga bikusuubiza mu nnaku 2 ze mwakamala. Buli wamusinkana topiki gy'abaako yonna yakusuubiza. Mutambudde mumaze emyezi nga 3 mu byasuubiza, ne we kibaamu eky'emitwalo egyo 2 tannakikola. Mutambudde muwezezza emyezi zammwe nga 5 olwo nno muliko we mutuuse. Naye n'olunaku lw'osoose okubeera naye olaba bebi, leero byankuttemu lwakuba ate nabadde siyinza butakulaba, omutima nga gunnuma nnyo, ne nga nina okulaba ekimyula kyange. Omanyi nti nno oli first aid yange. Kati mpulira stress zonna zembadde nazo zigenze. Omanyi sente zange zabulankanye, naye nayogedde ne looyo oli nenjogera ne gundi bangambye zigenda kunzirizibwa era byeŋŋendako. Naye bwe mbimalira bwe nti ngenda kuteerako ka mobile money. Kumba omuntu ayogera neeza asasudde loojo we mwasuze yazeewoze ku mukwano gwe nga talina wadde 10, wabula mu bulamu bwe tasobola kubeerako wa mazima kugamba nti kaŋŋamba omuntu ono ekituufu, oba njagala njagale oba tanjagala akole ki abireke. Nga ye omukwano okumwagala oyina mwagalira ku bigambo bye byafubutuka ebiyitirivu, oyina mwagalira ku bulimba bwe. So emikwano mwegendereze abantu abo abasuubiza aboogera ennyo tebitera kutuukirira, tebitera kubaawo, bitera okufiiraawo. Kati gwe n'olinda omaze n'emusajja emyaka 3 akusuubiza ngenda kukuba empeta, ngenda kwanjula ewammwe, lindamuko katono bebi, omwezi okujja mbadde njagala tukyale ewammwe, gutuuse guba gunaatera otuuka. Ate kaakati mukama wange yaŋŋambye tugende Kenya, tugenda mmalayo emyezi 2, naye nga mwali muno, nga mwali kati oba oyitaayita oli kabooda mukazi wattu ng'omugwako wali ng'akanika ewa Kiseka n'ogamba munnange waŋŋamba oli Kenya, nze golaba nakomyewo gula emmotoka ya mukama wange yafudde. Kugamba tabulwa ansa, tabulwa kyakugamba. Naye gwe kennyini ogenda ofumiitirizaamu okuva gye mwatandikira. Tiyakusuubiza okukolera shopping, yakusuubiza okugulira emmotoka, yakusuubiza okukulabirira gwe ng'omukyalo obwetaavu bw'okola ki bwe weetaaga. Buli ky'omugamba njagala ku ssente, ngenda zikuwa. Weetaaga ssente nga mmeka? Mpaamu just olunaku olwo lumuloka, ngenda kubeera nga nkola ki nga mbikuwa. Ngenda kubeera nga nkuwa ssente, ngenda kubeera nga nkolera kyoyagala n'ogumiikiriza mukazi wattu. Ate nno omuntu oyo ng'omwagala ebitasangika, ne wavaayo omuntu akulabule nti munnange omuntu oyo gw'oliko ali bw'ati ne bw'ati, toyagala kumanya kubanga akusuubiza ensi n'eggulu, tonnalabako wadde n'ekimu ekikola ki ekikolebwa. Toweegendereze.
ogwo omukwano teguwangaala wadde omukwano ogwo gubeera gwakusuubiza, gubeera gwakulimba, n'obeeramu n'ogumiikiriza, naye obeera tonyumirwa kubanga obeeraawo nga osuubira ekintu ekitagenda kutuuka kati tomanyi kyaddi oba leero oba nkya, wabula ate buli kaseera nga bakuteekamu ki essuubi. Si kibi okubeera n'essuubi, naye essuubi libeerako nelikola ki newerikoma. Omuntu akulimba n'akugamba amazima oba wakola ki oba omutegeera, singa obeera mugezi ng'otegeera bulungi. So gwe omukwano tegulina gye gulaga, evo gyabeera awo nga tomanyi kikiddako, nga nawe kenyini tokola ki teweetegeera. Ogwo omukwano abayingira omukwano mugwegendereze, nti kasita omulanga wa bigambo bingi nnyo ng'abifukumira kumukumu, omuntu oyo ebiseera bisinga tabeera mutuufu. Njogera ennyangu. Tugenda ku mukwano oguwangaala. Omukwano oguwangaala tegubeera gwa bigambo. Nedda, tegubeera gwa bigambo. Omukwano oguwangaala gubeera gwa bikolwa. Omuntu ng'anaakwagala olabira ku bikolwa bye. Omuntu atakulimba olabira ku bikolwa bye. Omuntu akwagala era ali siriyasi yalaba nti mukyala wange yeetaaga ekintu bwekiti ne bwekiti, n'atakugamba ogenda okulaba ng'akoze eki ng'akireese. Omuntu akwagala ye muntu addawo n'alowooza mukyala wange buli wajja ewange okundaba ajjira ku boodabooda, kyokka nze mbeera neevuga, lwaki simugulira y'akamotoka n'akola ki nayeevuga ng'ajja. Era ogenda okulaba ng'akubuuza mukwano, wali ovuze ku mmotoka? Omanyi ovuga emmotoka? Nti nedda sigimanyi. Wandyetaaze ogiyiga? Njagala nnyo. Ogenda okulaba enkeera nga kkubira, bebi oliwa? Ndi wano wenti ne wenti. Badde njagala ogi wano tugende mu driving school bakuyigiriza emmotoka. Tikati nze atalina mmotoka tofaayo. Nze nkugambye. Kugamba omuntu ayogera mu mbeera eyo n'ogenda n'oyiga emmotoka. Ogenda okumaliriza okuva mu driving school nga n'emmotoka eyiye eri wali esimbye ng'ate eri mu mannyago. Abo be bantu abatuufu. Era be basajja abaagalika. Tabeera awo okukuba ebisa buli kiseera, kale akuba ebisa naye nga si bye bino ebyakatijjo. Akikuyita naye nga akimiininga. Waliwo omuntu okwogera ekintu nga kibeera ddala ku mutima, n'okwogera ekintu nga kiva wano mu kamwa nga tekiyingira ddala ennimiro. Nedda. Naye oli akijjira ddala ku mutima, awulira ayagala abeere naawe. Omusajja akwagala kubira ku bisimu, bibi gye tugende kukolera shopping. Ategeera nti nno bazadde bo beetaaga okufiibwako ng'abazadde, nti naye wazaalibwa bantu. Okitegeera? Ategeera nti naawe wazaalibwa bantu. So si baneeno abalowooza maama naayagala kineeno, ayagala ki? Nze sirina na ssente, mugabe tetulina ssente. Okitegeera? Tutuganye ssente tezibaawo. Naye omukyala njagala ogobera ebinene ebintu. Omusajja akwagala takozesa bigambo bingi, omusajja akwagala okukozesa bikolwa. Ku sayidi y'omukyala n'omukyala akozesa bikolwa, n'omusajja okozesa bikolwa. Omukyala akwagala tasobola kukola wadde ka disappointment wadde n'akamu. Omukyala akwagala buli nsobi yonna yonna gyagwamu yeene Amangu, bebi nsonyiwa. Omukyala akwagala abeera straight forward gy'oli, tasobola kuweta makoona bwe bati akola ate kino ate kiri ate kiri. Okitegeera? Nga buli kimu akikubirira straight n'akikuteera ku mmeeza n'okiraba n'akunnyonnyola bulungi nnyo mu bukkakkamu. Omukyala ayagala omusajja we aba amussaamu ekitiibwa. Omukyala akwagala tasobola kukkiriza muntu yenna kubeera ng'akuyisa mu kamwa ke. Tasobola. Akuyirawo omubiri mu buli ngeri yonna.
kale yetagenda kugulira saati tagenda kukola ki kubanga ekyo kyatonderwa nti nno abasajja mu mwina okuwafa abakyala kati ffe tubabeererewo mu mbeera endala okitegeera so omukyala akwagala jazanya paati eno gy'alina okuzanya naawe ate ojazanya paati eno gy'olina okuzanya buli omu alina paati ye era buli omu alina ebiraga nti ddala mu butuufu omuntu ono yeetaaga munne okitegeera so kati mwe mwenna abali mu mukwano abateekateeka okugenda mwenna mukimanye ebintu ebyo mujja bisanga genderera nnyo omuntu gw'odeetinga mu bantu betudeetinga mulimu ba love nigga love nigga ojja musanga eva ngaali smart kyembamanyiko bo babeera smart kyemmanyi ku love nigga baba baswitiza mumanyi munnaffe omu eyamenyeka omutima love nigga akwagala n'omwagala nawe lowera nga omutima gwakoze ekyagututte kumbe love ye eri wano just eri wano so si yaki si ya munda era si ya kuwangaala bye bikwatagana ku mukwano gwe naateekateeka okuyingira n'agulimu goberera ebintu ebyo oli ku Mabirizi Herbal Product sharinga likinga ate osubscribinge tubeere nga tugenda